tumtendereza Allah subhanahu wa ta'ala, tumsaba sebenge n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba mu Qur'an, wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nas wa amna. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba yafuula ennyumba eyo Kaaba nga mathabatan lin-nas, nga kifo ekiddiŋŋanwa abantu okugendayo, nga kifo abantu kye bawankira wa amna, era Allah subhanahu wa ta'ala n'akifuula nga kifo nga kiri safe, nga Allah subhanahu wa ta'ala yali atulaga enkizo ey'okugenda mu kifo ekyo eky'omu Makka okubeera ntulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba mu suratu Ali Imran n'agamba nti inna awwala baytin wudi'a linnas lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin, nti ennyumba eyasooka okuteekebwawo eri abantu nga yakubeera nti abantu bakolerako ebikolwa eby'okusinza, bibakkata mubarakan, Allah subhanahu wa ta'ala yagiteeka mu kifo ekitwa bakkata mubarakan, nga Allah ategeeza ekifo ekyo eky'omu Makka ekijjudde emikisa. Allah n'agamba nti wa hudan lil alamin, nga kirimu obuluŋŋamu eri ebitonde byonna. Allah n'agamba fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ekifo ekyo kirimu obubonero obwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bweyolefu gye tuli, era n'agamba nti wa man dakhalahu kana amina, era omuntu yenna aba akiyingidde abeera safe, kifo kya mirembe. Era Allah n'atugamba nti walillahi ala nnasi hijjul bayt, era Allah subhanahu wa ta'ala mbimu byatwetaaza ffe abantu, hijjul bayt, okwetolola ennyumba eyo, man istata'a ilayhi sabila, omuntu yenna aba afunye obusobozi obugenda eri ennyumba eyo abeere ng'akwata ekkubo agende ku nnyumba eyo. Era abamanyi baffe omuli Imam Ahmad ibn Hanbal ne Imam Maliki ne Imam Abu Hanifa rahimahullah, bo balina endaba gye baalaba ne bagamba nti omuntu waafunira obusobozi obugenda e Makka, nga Allah subhanahu wa ta'ala amuwadde obusobozi obw'omubiri n'obusobozi obw'ebyenfuna n'obusobozi obw'entanda gy'asobola okwesibira ye n'abantu be baalese, nti hijja emukakatako ala al-fawr, hijja emukakatako mbagirawo waabeera afunidde obusobozi. Abamanyi abala okuli Imaamu Shafi rahimahullah ne Imaamu al-Awzaa'i rahimahullah n'abalala, bo ne bagamba nti yes, bw'ofuna obusobozi ng'olina obusobozi obw'omubiri n'obusobozi obw'ebyenfuna, hijja eba ekkakatiddwako, eba efuuse farada gy'oli, wabula eba efuuse farada ala tarahi, ng'osobola okugikola anytime. Ensonga lwaki njogedde ekigambo ky'abamanyi abaasooka, bo bagamba nti omuntu waafunira obusobozi bw'ati ayina okubeera nti akolerawo hijja mbagirawo. Era abasitadala ne hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gye yatugamba okubeera nti twanguyiriza okugenda mu hijja olw'ensonga nti omuntu asobola okulwala oba asobola okubeerawo ekintu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyaleeta n'otasobola kugenda mu mikolo egyo gya hijja. Nga kitegeeza ki bannange? Bw'otulina ebigambo ebyo by'abamanyi ekibindeesezza kujjawo ntegera y'abantu abalowooza nti hijja omuntu alina kugikola ng'akaddiye. Nedda, Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba tubeere nga twanguyiriza, era bw'otunulira emikolo nga bwe gifaanana n'obungi bw'abantu abagenda mu kifo ekyo olwa social media kati n'ebyentambula okubeera nti bigenda byeyongera okwanguyira abantu okutuuka mu kifo ekyo, ennaku zino namba z'abantu zibeera nnene, n'emikolo gyeyongera okubeera nti gyeyongera okukaluba. Nga kitegeeza ki bannange? Omuntu okugenda e Makka ng'akyali muvubuka kya bbeeyi nnyo, atuukiriza buli mukolo okusinga ng'omuntu aweddeyo. Yadde nga sigezaako okugamba nti abakadde tebagenda mu hijja ne umra, wabula kyengezaako okwenfasizinga nti kikulu nnyo eri omuntu yenna aba akyayinamu embavu ng'akyayinamu ku maanyi. Allah subhanahu wa ta'ala wabanga akuwadde obusobozi obugenda e Makka, genda e Makka okole hijja. Ekirala, bw'ogenda okukola hijja nga Allah subhanahu wa ta'ala akusobozesezza, oba bw'ogenda okukola umra, togamba nti nagenda n'enkola umra yaggwa. Nedda ssebo. Nti nagenda n'enkola hijja ne biggwa. Nedda ssebo.
Nabi sallallahu alayhi wasallam yatugamba tabi'u baina al-hajj wal-umra, muddingane muliranyise hijja ne umra. Olw'ensonga mukuliranyisa hijja ne umra, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubasonyiwa amazambi, ekirala Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubajjako olunnabe lw'obwavu. Nga kitegeeza ki bannange? Omusiraamu bw'agenda e Makka togamba nti ngenze e Makka kikoze ki? Kiwedde. Okugenda e Makka ibaada gye tulina okubeera nti tuddiŋŋana again and again. Era mu bajeti zaffe Allah baba wadde kasente, bajeti y'e Makka erina okubeeramu nti omwaka guno nina okuddayo ku umra. Ye muntu ki atawankira bifo ebyo okujjako omuntu nga talinaamu kutya Allah subhanahu wa ta'ala mu mutima? Allah yatugamba mu Qur'an, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Nti omuntu yenna nga mutima gwe agulumiza ebifo ebyo ebyebbeeyi ebya Allah, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, ekyo kibeera mu kutya Allah okw'omutima. Okutya Allah kutya ng'omuntu first of all atya Allah from a place of love, ng'atya Allah subhanahu wa ta'ala nga kiva mu kubeera nti ayagala Allah, nga mu kwagala kwe Allah mwayagalira n'okubeera nti ayagala agendeko mu bifo ebyo, yeetoolole Kaaba, akole emikolo egya hijja ne umra. Era baganda baffe ku lunaku olw'omwenda bagenda kubeera mu Arafa. Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti al-hajju Arafa, hijja y'omuntu okutuuka ayina okugendako mu lusenyi Arafa. Era omuntu atagenze mu lusenyi Arafa hijja ye batekkiriziddwa. Naye omanyi bye bakolayo? Ekisingayo kubeera nti bayitiriza nnyo okusaba edduwa, era lubeera lunaku lwa dduwa. Era nga akaseera kakyasinza okubeera ak'enkizo ku lunaku olwo lwa Arafa eri baganda baffe abali mu hijja, naffe abasigadde eno ke kaseera nga dhuhuri ewedde. Era Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ebigambo ebisinga okubeera ebirungi ye bye yakozesa ne bannabbi abaasooka bye bigambo ebigamba nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala atunulira abaddu be nga bali mu Arafa, n'abatunulira nga bonna babunye enfuufu, omusana gubookya, bayimiridde mu lusenyi, bw'oyingira mu tenti wookya, ne wabweru wookya, ne bw'okwata akacupa k'amazzi nga nako kookya. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala n'atunulira abaddu be, n'ayogera eri zimalayika ng'ayogera nga musanyufu eri abaddu be abazze okubeera nti bamusaba, abazze okubeera nti bamusinza. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti bonna mbasonye. Era Nabi sallallahu alayhi wasallam yatugamba tewaliwo lunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwajja bantu kuva mu bantu ba muliro abazze mu bantu b'omujjana okusinga olunaku olwa Arafa. Kitegeeza ku lunaku olwa Arafa olina okudedicatinga time, naddala oluvannyuma lwa dhuhuri paka enjuba bwegwa ng'oli mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Era olunaku olwo lwa Arafa Allah subhanahu wa ta'ala lwe yajjuza eddiini yaffe, nassa aya egamba nti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina. Allah subhanahu wa ta'ala yassa aya egamba nti olunaku olwaleero nzijuzza eddiini yammwe era nempafecting ekyengera kyange gye muli eky'obusiraamu, wa raditu lakum al-islam diina, nembasiimira okubeera nti eddiini ekyasinza okubeera ennungi era entuufu ng'eddiini y'obusiraamu. Imam Malik rahimahullah ayina kye yayogera n'agamba nti man ibtadaa bid'atan fil islam, omuntu yenna azuula ekintu kyonna mu busiraamu, yara fiha hasana, nga yakirabamu obulungi, faqad zaama anna Muhammadan khana risala, aba agezaako okugamba nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakumpanya obubaka, aba agezaako okugamba Nabbi sallallahu alayhi wasallam kyali kibulamu, waliwo ekyali kibulamu ye n'akyongeramu. N'asoma aya eyo n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an nti al-yawma akmaltu lakum dinakum, olunaku olwaleero nzijuzza eddiini yammwe. Ng'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala abissa ku lunaku lwa Arafa n'agamba nti fama lam yakun yawma idhin diinan, buli kintu kyonna ekitaali ddiini nga aya yekka ku lunaku olwo lwa Arafa mu hijjatul wada, falan yakuna al-yawmu diinan, n'olunaku olwaleero tekiribeera ddiini. Nga kitegeeza olunaku olwo Allah subhanahu wa ta'ala lwe yajjulizaako eddiini yaffe. Era waliwo Omuyudaaya yasanga Umar bin Khattab radiyallahu anhu
n'amugamba eyo aya alyawma akmaltu lakum dinakum, olunaku lweyakka nga Katonda atugamba nti ajjuza eddiini, fe olunaku olwo twandibadde tulufuula lunaku lwa festival. Yadde nga fe abasiraamu festival zaffe zimanyiddwa, tuzijja ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabula Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatubulira enkizo y'olunaku na biki bye tulina okubeera nti tukolerako. Era lwe lunaku olukyasinza okubeera olw'ebbeeyi mu nnaku ez'omwaka zonna. Ekisembayo yawmun nahar, olunaku olw'ekkumi, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba tewaliwo mulimu Allah gwasinga kwagala ku lunaku olw'ekkumi, olunaku olwa dhuhiya, olunaku olw'okusala, gusinga mulimu gwa kuyiwa musaayi. Na Nabbi sallallahu alaihi wasallam ategeeza okusala. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuwa assurance n'atugamba nti omuntu empeera ye Allah subhanahu wa ta'ala agimuwa nga n'omusaayi tegunnaba na kuyiika wansi ku ttaka, ng'empeera ye Allah subhanahu wa ta'ala agikuwadde. Buli muntu yenna asobola okusala sala. Sala ofuneko part ey'abantu bo, ofuneko ne part gy'ogenda okugabira abasigadde. Ate nga ne be tugenda okugabira mwana wattu tetulina kubeera ntubakaluubiriza. Olw'ensonga Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti ahsin, longoosa kama ahsana Allahu ilaik, nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'alongooseza gy'oli. Olunaku olwayidi bwe lutuuka, oluvannyuma lw'okusaala, nga ffenna tusala ebisolo byaffe abo Allah subhanahu wa ta'ala baanaabasobozesezza okusala. Kibeera malala omuntu okubeera nti nga obusobozi obusala obulina naye ate n'otasala. Kibi nnyo. Era yadde ng'okusala kuli sunna, kwa kyeyagalire, si kwa bwatteeka, wabula Nabbi sallallahu alaihi wasallam by'ebintu bye yeesinga okubeera nti arecommendinga buli musiraamu yenna okukola. Era ne baganda baffe abagenze mu hijja ku lunaku oluyitibwa yawmun nahar lubeera lunaku lwabwe lwa kusala. Wabula olwa populations ennene ne numbers ezigenda mu hijja basasula busasuzi ne babasalira. Nga kitegeeza ki? Ibaada ezo tulina okubeera ntuziteeka mu nkola, n'okubeera ntuzitunuulira, n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bantu abanaagendako mu hijja. Bannange, okubeera nti owankira ebifo ebyo kya mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Genda ewa service provider yenna, travel agent yenna gw'oyinamu essuubi era gw'oyinamu obwesige, omubuuze umra ya sente mmeka, mubuuze hijja ya sente mmeka, planning that maybe in the next 2, 3, 4, 5 years Allah wanaaba nsobozesezza nja kugendako e Makka. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum.